Mukama yeebazibwe mwenna abaana ba Mukama yonna gye muli nga mundaba. Mukama tumwebaza olw'obulamu bw'atuwadde era tugenda kweyongerayo n'omusomo gwaffe gwe twatandikako omulundi oguyise. Nze Magezi Bulega Geoffrey alabirira obuweereza bwa Holy Gospel mu Uganda. Omusomo gwaffe gwe twatandikako omulundi oguyise gugamba nti okutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo. Okutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo. Bwe nali nga njogera omulundi oguyise nagamba nti oluusi nja kukozesa ekigambo ekyo okuteesa kwa Katonda oba ekigendererwa kya Katonda, naye nga kitulabamu nti buli muntu alina okuteesa kwa Katonda kwalina okutuukiriza oba ekigendererwa kya Katonda. Lwaki Katonda yatuleeta ku nsi kuno? Katonda waffe, Katonda alina ebigendererwa oba wabigendererwa. Tayinza kukola kintu ng'amaze gakikola nga tekiriiko kigendererwa. Nga bwe yakola ebirala byonna n'abikola nga waliwo ekigendererwa lwaki abikola, ne okukuleeta ku nsi kuno nonga okundeeta yatuleeta olw'okuteesa kwe oba olw'ebigendererwa bye bye yali yateesa edda. Twalaba nti nga sinnajja mu bulamu buno Katonda yasooka n'ateesa ekyo kyenteekeddwa okuba nga ntuukiriza oba kyenteekeddwa omukolera, nga bwe twalaba mu Befeso 2:10. Bwe nali nga njigiriza omulundi ogwayita nabategeeza nti mu musomo guno tugenda kubeeramu n'ennyingo 6 ze tujja okutambuliramu, ate buli nnyingo tujja gisangamu obutundutundu obw'enjawulo bwe tujja nga okwekenneenya. Naye kye mbasaba nti bwe mmala okuyigiriza omusomo guno, bwe mba nina ekyawandiikibwa oba ebyawandiikibwa bye njogeddeko, ebimu nnyinza n'obutabisoma, naye bwe mba nga mbyogedde, kirungi ggwe n'osobola okubinoonya mu Bayibuli, n'osoma, n'osaba ne Mukama okubeera nga akubikkulira ebyo ebiri mu bigambo ebyo mu kigambo kye. Kaakati njagala kweyongerayooko nambululeko ku nnyingo ezo katono ate nveemu n'ennyingo emu. Twalaba ennyingo esooka nti buli muntu kufa alina okuteesa kwa Katonda oba ekigendererwa kya Katonda ky'alina okutuukiriza, ye nnyingo esooka. Ennyingo ey'okubiri egamba nti kitugwanidde buli omu okuzuula ekigendererwa Katonda ky'alina gy'oli nga ssekinnoomu, oba okuteesa Katonda kw'alina gy'oli nga ssekinnoomu. Ekyokusatu kye twalaba nti buli omu ateekeddwa okutuukiriza ekigendererwa ekyo, si kukoma ku kukizuula na kukitegera butegeezi, naye okufuba okulaba ng'okituukiriza. Ennyingo ey'okuna twalaba nti okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kye kintu kyokka ekireetera obulamu bw'omuntu okufuna okumatizibwa okwannamaddala. N'ennyingo ey'okutaano twalaba nti okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kulimu empeera nnene ddala. Saati ne tulaba ennyingo ey'omukaga ng'egamba nti bw'otatuukiriza kigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo ogenda kufuna ekibonerezo oba okubonerezebwa nga kunene ddala. Kati olunaku olwaleero mu kuyiga kwaffe njagala ŋŋende ku nnyingo yaffe esooka tugirambululeko katono. Ennyingo yaffe esooka tugirambululeko katono. Ennyingo yaffe esooka nti buli muntu ku ffe alina okuteesa kwa Katonda oba ekigendererwa kya Katonda ky'ateekeddwa okutuukiriza. Buli muntu, nze naawe ampuliriza n'omulala atawuliriza, kati ffenna tulina ekigendererwa kya Katonda kye tulina okutuukiriza. Nga bwe twasoma mu Bikolwa by'Abatume 13:36 nga Dawudi yalina ekigendererwa kya Katonda kye yalina okutuukiriza n'akituukiriza, naffe tulina ekigendererwa kya Katonda kye tulina okutuukiriza. Olwaleero kye ŋŋenda okwogerako wansi w'ennyingo eyo egamba nti buli omu ku ffe alina ekigendererwa kya Katonda ky'alina okutuukiriza, kye ŋŋenda okwogerako ŋŋenda kukwata akatundu akasooka kokka nga n'akatundu ako kagamba
nti nga Katonda tannaba kukutonda yasooka kuteesa kiki kyayagala otuukirize mu bulamu bwo. Katonda nga tannaba kukutonda yasooka okuteekawo oba okuteesa kiki kyayagala otuukirize mu bulamu bwo ku nsi kuno, nga tannakuleeta ku nsi, nga tonnaba kuzaalibwa. Era ebyawandiikibwa bingi nnyo mu Bayibuli ebitulaga abantu ab'enjawulo nga Mukama aboogerako ng'akakasa ensonga eyo. Yeremiya essula esooka olunyiri olwakutaano, Katonda yagamba Yeremiya n'amugamba nti bwe nali sinnaba kukubumba mu lubuto lwa nnyoko, Yeremiya nga tonnaba kubeera ng'ozaalibwa, nakumanya. Bwe nakumanya n'enkwawula okubeera ng'olina omulimu gw'onkolera. Era n'omulimu ogwo n'amugamba nti era nkutaddewo okubeera nnabbi eri amawanga. Katonda okuteesa kwe yali alina eri Yeremiya kwali nti Yeremiya agenda kubeera nnabbi eri amawanga. Okuteesa kwe yakuteesa Yeremiya tannaba kubeera ng'azaalibwa. Era bw'atyo bw'amugamba nti ekisooka nakumanya, ekyokubiri nakwawula, ekyokusatu n'enkuteekawo okubeera nabbi. Ng'omulimu gw'agenda okukola weeguli, ekinaamusobozesa okubeera ng'agukola kwe kubeera Katonda ng'amwawudde, n'amuleeta mu bulamu buno n'abeera ng'atuukiriza omulimu ogwo. Ku mulundi ogwayita nayogerako ku kabaka Kuulo, ataali kabaka ow'eggwanga lya Isirayiri, naye kabaka ow'eggwanga eddala eryali litamanyi na Katonda. Naye mu Isaaya essula eya 44 olunyiriri olwa 28, Katonda ayogera ku kabaka oyo Kuulo, n'agamba nti amuyise n'erinnya naye nga tannazaalibwa, nga kitegeeza Katonda amanyi enkomerero nga n'entandikwa tennabaawo. Yamanya ddi lw'anaazaalibwa, baani abagenda okumuzaala, wa gy'agenda okuzaalibwa, na kiki ky'alina okutuukiriza. Nga ye kye yali alina okutuukiriza kwe kukomyawo abaana ba Isirayiri okubajja mu bunyage obw'e Babilooni, bakomewo mu kibuga Yerusaalemi, ne yeekaalu ya Mukama esobole okubeera ng'ezimbibwa. Isaaya 44:28 agamba nti amuyise erinnya Kuulo. Oyo Kuulo n'agamba agenda kubeera musumba we, agenda kuba muweereza we, nga muweereza agenda okutuukiriza okuleetera Yerusaalemi okuddamu okuba ng'erimu abantu, ate ne yeekaalu ya Mukama okubeera nga ezimbibwa. Kaakati ekyo tukiraba nti Mukama Katonda yateekateeka ekyo kye ŋŋenda okukola oba kye nnina okutuukiriza oba ky'olina okutuukiriza, kigendererwa kye yakiteekateeka tonnaba kubeerawo, wagenda okujja nga weekiri. Kanziremu okubajjukiza Befeso 2:10 olugamba nti tuli mulimu ogw'emikono gya Katonda abaatonderwa mu Kristo Yesu olw'emirimu emirungi Katonda gye yasooka okuteekateeka ffe tugitambuliremu. Waliwo abantu bangi mu byawandiikibwa nga Mukama Katonda yayogera ku kuzaalibwa kwabwe nga tebannazaalibwa, ate era n'ayogera ku biki bye bateekeddwa okutuukiriza. Jjukira Samusooni, Katonda yamwogerako. Jjukira Yokaana omubatiza, Katonda ng'aboogerako. Yokaana omubatiza n'erinnya n'abeera nga Mukama Katonda yalibawa, tibajja kumuyita erinnya bwe riti, agenda kutuukiriza kino na kiri. N'abalala bangi mu byawandiikibwa benjagala gwe kennyini ojjukire nga Katonda yaboogerako nga tebannazaalibwa, naye n'agamba mugenda kutuukiriza kino na kino na kino na kino. Kaakati ye Mukama waffe Yesu Kristo gwe nnyinza okuggyayo, nga bwe yali ng'azaalibwa era nga tannazaalibwa, erinnya lyayogerwa, bagenda kumutuuma erinnya Yesu, nga kitegeeza
omulokozi agenda kulokola abantu okuva mu bibi byabwe. So nga ate ne mu ndagaano enkadde nga Isaaya era ayogera ku Mukama waffe, era ayogera omwana tuzaaliddwa, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe. Naye ye Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali nga abuuzibwa, nga Piraato amubuuza nti oli kabaka, mu Yokaana essula y'e18 olunyiriri lwa 37 Mukama waffe Yesu Kristo ayogera nti ekyo kye nazaalirwa. Oyogedde bulungi nti ndi kabaka, ekyo kye nazaalirwa, era najja ku nsi kuno ntegeeze amazima, ate n'oyo awulira amazima ategeera ebigambo byange. Nga Yesu agamba nazaalibwa kubeera kino, nazaalibwa kubeera kabaka. Kati ffenna mu bulamu buno tetwayogerwako mu byawandiikibwa mu Bayibuli, naye tumanyi nga waliwo abaawandiikibwamu nti Katonda yamumanya era n'abeera nga amuyita n'erinnya nekyagenda okukola Mukama n'abeera nga yakiteekateeka. Kale n'olwekyo ng'abaana ba Mukama n'okusingira ddala be yalokola ne bafuna okuzaalibwa okwokubiri mu Kristo Yesu, tutegeere nti nno nga sinnaba kubeera nga nzaalibwa, nga sinnaba kujja mu bulamu buno, Mukama yateesa kyenteekeddwa okukola. Kyenteekeddwa okukola kiŋŋwanidde okukizuula, nsobole okubeera nga nkikola, nsobole okubeera nga nkituukiriza. Bwe naakituukiriza, obulamu bwange bujja kufuna okumatizibwa. Bwe naaba sikituukiriza, obulamu bwange bujja kusigala nga buli kaseera bulina ekibubanjibwa, nga gwe kennyini muli owulira toli mumativu, naye ng'ekikuleetera obutamatira kubanga tokoze ekyo ekyakuleesa mu bulamu buno. Buli omu ku ffe alina ekigendererwa kya Katonda ky'alina okutuukiriza. Ekigendererwa ekyo kyateekebwawo nga tetunnaba kubeera nga tujja mu bulamu buno, nina okukinoonya n'enkizuula. Mukama waffe Yesu Kristo yamanya lwaki yajja. Abantu nga Samusooni bo abazadde baabwe bwe baategeezebwa ne bamutegeeza mugenda kuzaala omwana, n'omwana oyo agenda kukola kino na kino na kino. Katonda talina kusosola eri abantu be, nga bwe yamanya bali n'abateerawo bye baliteekeddwa okutuukiriza, era naffe bwe batyo yatumanya. Toliiwo lwa nsobi, toliiwo lwa ntaanya ku bulamu buno, oliwo kutuukiriza ekyo Katonda kyayagala otuukirize. Kale njagala mbeere nga ne ku mulundi guno nkomaawo, tujja kweyongerayo nga tulaba ku nsonga eyo nti buli omu ku ffe alina okuteesa Katonda kwe yamuteeseza okutuukiriza, oba ekigendererwa Katonda kyayagala atuukirize mu bulamu buno. Mu nnyingo eno esooka egamba nti buli omu ku ffe alina okuteesa kwa Katonda kw'alina okutuukiriza, oba ekigendererwa kya Katonda kyamulinako ky'alina okutuukiriza. Tujja kutambula nga tulaba obutundu obw'enjawulo, naye njagala mbayitiremuko ku butundu bwe tujja okutunuulira. Akatundu akasooka kaga nti Katonda nga tannaba kukutonda yasooka kuteekateeka ky'oteekeddwa okubeera ng'otuukiriza. Ate akokubiri kagamba nti wazaalibwa lw'ekyo Katonda yakuleetera okuzaalibwa mu bulamu buno lwa kutuukiriza kigendererwa kye eri obulamu bwo. Akatundu akokusatu kagamba nti Katonda yakulokola, bw'obanga ggwe ampuliriza oli mulokole, Katonda yakulokola osobole okutuukiriza okuteesa okwo oba ekigendererwa kye kyakulinako. Y'ensonga lwaki yakulokola. Eriyo abataalokoka naye ggwe n'abeera nga yakulokola. Yakulokola lwaki? Yakulokola osobole okutuukiriza okuteesa oba ekigendererwa kyakulinako. Akatundu akokuna kagamba nti Katonda yakuyita osobole okutuukiriza okuteesa oba ekigendererwa kyakulinako. Yakulokola ate teyakoma kukulokola kwokka, ate n'akuyita. Tujja kulaba mu byawandiikibwa ebitali bimu ng'ebyo byonna Mukama agenda abyogerako. Yakulokola olw'ekigendererwa ekyo,
yakuyita olw'ekigendererwa ekyo. Ate akatundu akokutaano yakulonda. Twayitibwa, twalondebwa, twalokolebwa. Bayibuli egenda ng'ebikoonako. Twalokoka kutuukiriza kigendererwa ekyo. Yatuyita tutuukirize ekigendererwa ekyo. Yatulonda tutuukirize ekigendererwa ekyo. Bwe yali ng'ayogera mu bikolwa by'abatume essula ey'omwenda n'olunyiriri lwa 15 ayogera ku Pawulo nga yamulonda, yalondebwa, nga kikozesebwa Katonda kye yalonda okubeerako ne byateekeddwa okutuukiriza. Era yali ategeeza Ananiya nti totya kugenda kubeera ng'omusabira. Lwaki? Kubanga omuntu oyo kikozesebwa kyange kye nalonda. Ekirala mu katundu kano era mu nnyingo eno eyega nti buli omu alina ekigendererwa kye Katonda kyalina okutuukiriza, tujja kulaba nti olwaleero okyali mulamu kubanga Katonda ayagala otuukiriza ekigendererwa ekyo, akyakuleseewo osobole okukituukiriza. Eki kyakukuumidde mu bulamu buno. Lwaki Katonda akyayagala obeera omulamu ng'abalala baagenda? Akyakuumya obulamu nga buli mu mubiri gwo, nga buli mu nnyama yo, nga kyayagala otuukirize ekigendererwa kye eri obulamu bwo. Ekirala kye tujja okulaba nti ekifo Mukama we yakuteeka yakikuteekamu osobole okutuukiriza okuteesa kwe oba ekigendererwa kye kyakulinako. Ye Kuulo yamuteeka mu bwakabaka, kyekifo kye yamuteekamu. Ate nga ye Eseza yamuteeka mu kubeera kaddulubaale, naye nga bonna buli omu yalina ekigendererwa kyalina okutuukiriza. Omu akituukirize nga kabaka, omulala akituukiriza nga kaddulubaale. Yusufu naye n'akituukiriza nga katikkiro, nga ekifo Katonda kye yamuteekamu. N'abalala nga bwe tunaalaba, buli omu Katonda we yakuteeka yakuteekamu mu kifo ekyo. Si nsonga wazaalibwawa oba wazaalibwa mu kitundu ki, eyo yonna Katonda yakuteekayo osobole okutuukiriza ekigendererwa ekyo. Ekirala by'ebiro, ekiseera kye wazaalirwamu, ebiro bye wajjira mu nsi muno. Dawudi bwe twabadde tumusomako mu bikolwa by'abatume 13:36 yaweereza Mukama mu biro bye, mu biseera bye Katonda bwe yayagala abeererewo. Kati ebyo byonna tujja kubeera nga tubitunuulira nti waliwo ebiro mwoteekeddwa okutuukiririza ekigendererwa ekyo. Ate era tujja kweyongerayo tulabe nti Katonda yateekamu ggwe obusobozi obukuyinzisa okutuukiriza okuteesa kwe. Waliwo obusobozi, ebintu ebitali bimu Katonda bye yateeka munda mu bulamu bwo, tujja genda nga tubitunuulira. Katonda yabiteekamu mu ggwe nga bituukana n'obusobozi n'ekyo ky'olina okutuukiriza n'okuyitibwa n'okuteesa kwe yakuteeseza. Nga bwe twandigambye nti bw'abeera nga yakutonda ng'ayagala obeere muddusi wa misinde, okufubutuka emisinde yakukuteekamu mwekuli mu ggwe. Bw'abeera nga yakutonda kubeera mwogezi, eddoboozi eryogera yalikuwa. Bw'abeera nga yakutonda kubeera muyimbi, eddoboozi eriyimba yalikuwa. Kati n'ekitujja okusembyayo nga tutunuulira nga bwe tunaagenda tusoma ku nnyingo eno esooka nti engeri Katonda gye yakubumbamu naye etuukanira ddala n'okuteesa kwe yakuteeseza otuukirize oba ekigendererwa kyakulinako. Engeri gye yakubumbamu, abamu twatondebwa nga tuli bampi, abalala bawanvu, abalala batono, abamu baddugavu, abalala beeru, abamu balina akaloboozi katono, abalala amaloboozi manene. Ayinza okubeera nga Katonda yakutonda n'akaloboozi ako akatono nga kafaanana ng'ak'abaana abato, nga okuteesa kwe yakuteeseza kwa kubeera ng'ojja kumuweerereza mu baana abato, ng'eddoboozi lyo lifaanagana n'agaabwe, nga tebali kwekanga ekyo mpadde kyakulabirako. Naye ebyo byonna tujja kubiraba nti engeri Katonda gye yakubumbamu etuukanira ddala n'okuteesa kwe oba n'ekigendererwa kyakulinako ky'olina okutuukiriza. Kale tujja kubiraba kinnakimu nga omusomo gwaffe bwe guneeyongerayo. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.